Do you want to tell the country where exactly and physically you picked the money? Because that is helpful. Exactly and physically. Yeah, I picked this money from the speaker's home. And you can still locate the speaker's home? Yes, I can, but the party position was that I bring the money here so that the big people of the party advance the matter. Now, that's very okay. Now, I want to thank you for doing that exactly. And in advancing transparency, as the leader, I am going to give my security to the honorable member to return the money where he picked it as a way of being transparent. What he has done in coming to the LOP is very okay. And the role of the LOP is to advise when the member decides to confess. And my advisor is that I'm going to give my escorts to take the money to the speaker's residence. If it was the speaker's home, it would have been easy for me, probably I would have crossed with him, office. But for the home where he picked it, it is easier. I think my security has a vehicle. You can choose to drive yours, and should be done today and now without fail. Because this is what really probably the country wanted, and they want to thank the honorable member for that courage. I think that is it for today. I want to thank you, and it's the best way of dealing with public affairs. Thank you. Abakunganyi wano, nze Dr. Kagabo Twaha, mbaka wa Bukoto South. Nafuna ssente miliyoni 4 okuva ewa speaker. Mu kiseera ekyo kiseera ekimu era bwe nafunira ne ssente endala eza gratuity, yensonga lwaki wali nasooka kulowooza nti gratuity naye nakitegeera bulungi nnyo nti gratuity naye erina kuyita, ssente zonna zirina kuyita ku akawunti yange. Twayitibwa mu lukiiko olufuzi olw'ekibiina kyange kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nti amawulire ago baali bagafunye nti waliwo ssente eziweereddwa ababaka, ne batutegeeza nti ssente ezo oba zitya ssente mbi ze tubadde tujja tulwanirira, ze tubadde tujja tuvumirira nga tetunnajja mu paaliyamenti naffe, era kuba kulyamu bantu baffe bannayuganda lukwe n'obutalumirirwa abo abaafuna ebizibu mu lutalo lwe twalimu n'abaatufaako. Ssente tuzikwate tuzizzeeyo, naye baasalawo mu kaseera ako nti ssente ezo tuzireete ewa akulira oludda oluvuganya mu paalamenti oba whip waffe nga bwe beeyongera okunoonyereza ekituufu. Naye olunaku lw'eggulo navuddeyo ne mbeera nga nsazeewo ssente ezo nzizze olw'omulanga n'abantu bange benkulembera mu Bukoto South bye baŋŋambyeko mu wiikendi gye nabaddeyo nabo, n'okubeera nga nti ekiragiro kya pate kibadde kikyaliwo kigenda mu maaso tekikyukanga. So Oweekitiibwa namusanze alina ensonga z'akwataganya endala, nansaba nkomewo olwaleero ensonga eyo tugimalirize, era nga bwe muwulidde n'asaba ampe obukuumi nzizeeyo ssente ezo gye naziggya olw'okubeera omwerufu, okusobola okubeera nti tuyimirirawo ku nnono zaffe ez'ekibiina kyaffe ez'okubeera omuntu ow'empisa
omuntu ayeesigika, omuntu omwesimbu, omuntu awa ekitiibwa ekibiina n'abakulembeze baakyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.